bannange ewali ekirungi weewaba n'ekibi. Ekirungi buli ddakiika abantu baba bakirwanira. Mukyala w'omulungi waliwo abalala abamutunuulidde, togambanga nti nno nafuna namala yatuula awaka yatereeza. Waliwo bangi nnyo abamutunuulira buli ddakiika. Nabwe ekito n'abasajja bwe bali. Waliwo omukyala ali awo amutunuulira naye anoonya. Kati obudde bwonna tutambulira mu kuba nga twenyweza, kwetereeza. Kibi nnyo okumanyiira omuntu, like nali kigambye nti okumutwala for granted all the time. Twali badde buli kaseera tugezaako okurenewinga, ate nga bwe tukitwala butegeevu bwaffe bwe tubeeremu nti oyinza okumuwulira nti tokyamufiiringa nnyo, but trust me, bantu bangi nnyo abamufiiringa. Ate okumanya nti obadde omwagala oyinza okukitegeera nga waliwo amaze omwesimbamu, amaze omutwala. So tuleme kwekkiriranya, tuleme kubeera mu mbeera nti tekikyali ky'amakulu, buli muntu yenna alina amakulu. Kati bino ebintu we tugenda abantu, both sides, laughter and sadness. Nze nkyumbi ebyange mbyogedde, ebisigadde genda kuba mbibalekera, ze bintu babintumye butumi wano. Ebintu bino ebibeera ekintu ekisinga okukyankalanya bannaye kubaliga. Abasajja fe abasinga okukola ekintu kino, wadde n'abakyala nno nammwe temuli bangu nnyo ennaku zino. Ate nammwe bagamba nti nammwe mwayitiridde. Naye omuntu ng'omaze okutambula kuddamu okutereeza awaka kibeera kizibu nnyo. Kati abantu mubadde awaka omubeeramu okukiitinga kuleeta nnyo obuteesiga, ate obuteesiga nga nayo bamumaze okuyingira awaka. Stress eba etandise okuyingira awaka. Omuntu alina stress, ekintu ne we kyali badde nti kitono era kitegeerekeka, nkukakasa tajja kukitegeera.